Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. BTFM dakika 12 zezakayita ku ssaawa M katulabe munafono yagamba atya. Ala. Jebale ko sebo. Kali sebo nawe jebale. Nze bampita mukunja wa BTFM mu Ndobeso program sisimu kano kumacha wangane kubireko. Mukunja nsanso kuuliza sebo. Mukunja nino mukazi. Nambulako. Okumala omwaka nga gumu n'ekitundu. Bwe namuzuula ne mulaba. Nangamba okuddamu okubeera nange tumale kukyala waabo. Ne mukunja omukazi oyo nakalinayo abasajja abalala. Kubajja n'afumba n'agenda, najja n'afumba n'agenda. Njagala kumanya oba nkite. Naye nga gwe kukyala wakyala. Nakyala. Tonna yanjula. Tonna mwanjula. Sinaba kumwanjula naye okukyala nakyala. Kati oyagala kumanya? Njagala kumanya oba ina abasajja abalala nze nkite oba nkita. Amanya ge yani? Ye Remi. Remi? Iye. Kale beera ku kusimu tovaako. Kale sivu. TFM. Sirika olide. Wale simatikira. Hello. Remi. Orange. How are you? I'm fine. Nayogedde nawe katono nonzirukako naye nawulidde bubi. Kati oli ludda wa? Oli mu ddwaliro? Omwana yabadde ki? Oba kumuzzaako. Anti njagala tumuzzeeko. Wabbanga ki? Naye nga sikulabangako na lubuto walunywa mazzi. Olimba lwange oba lwange? Musajja ali yantoberera. Nada wali lero naye ngenda kulaba naye nadduse ndisinde. Kati oli naani awo? Ndinjeka. Gwe kati maama ali atya? Wanje? Maama ali atya? Mama mulungi. Naye kakati olwo olubuto wakweka lwaki? Kajoga buli olubuto by'omwalina oddumanyamu. Ambuto tebazibuulira abantu. Olina ensonga, olabika alina omusajja gw'olukweka. Nalina omusajja gwe ndukweka. Talinayo omusajja gwe ndukweka. Muwala mulenzi? Muwala. Maama kasukaali. Ositegeera. Taata we yaani? Taata we yaani? Atambuuza taata we. Mumanyi munnange? Omumanyi? Simumanyi. Gyali eyo omusajja. Mulungi mubi?
Simanya bulungi bw'omusajja buli mu nsawo si mu face. Kakati mulungi mu nsawo. Si mubi. Kati ofumbayo obodde eno. Nze mbisobola ebyo eby'obufumbo. Bisobola. Tobisobola? Tosobola kufumbirwa? Nsobola kuba sinnayagala kale kangambe bwenti. Kitegeeza tofumbirwangako? Era tosuubira? Nsuubira naye si kati. Nze nno nja kukuwasa. Ojja kumpasa? Njaba neesiima. Ate nkuzaalemu na balongo. Wanje? Nkuzaalemu na balongo. Alhamdulillah. Kati okomawo ddi? Wende just ndi waneno mu ddwaliro. Ne maama wo waali? Mama taliyo. Aliwa? Agenda kujja abadde aliwaka. Kati abasajja bonna b'oyagala bajja agenda bamanye nti olina omwana wamukweka bakukyawe? Nga bankyawa bansigaza omwana wange. Bajja kukyawa okaabe? Nga nkaabira ki? Okaabira musajja? Nze nga nkaabira omusajja? Baba baweddeyo. Abalungi abalinawo aka be batono. Kansirike batalina kugamba ekigambo. Kiŋŋambe. Webankyawa nga zjewo ng'ompasa. Kaana gwe. Nze nakoowa abasajja nasigaza mwana. Tolinayo musajja yenna? Sirina. Wadde omu bw'ati gw'ogamba nti sirina. Naye bagenda okumanya nti olina omwana wamukweka bakukyawe. Nze sikweka mwana wange era mubakuba mu maaso njagala tanjagala aleke yagende wala. Bannange ng'omwana olina laavu nnene. Anti first born. Kamukulinda omukuze tumuzzeeko. Waddako wo. Okakasa? Layira? Wallahi. Okakasa? Nkakasa. Layira emirundi 3. Wallahi. Bye gwe. Bye. Sebo. Wallahi bagenda kunziriza ebintu byange bye nakozesa mu kukyala. Olaba nagumira kasoka kutayirira. Ate olwo ngenda kuyingira n'ekiseera kya ntaala bagenda kubinziriza. Tagenze kubanja na kalibo oyo. Mpulidde nga Bruno Bet. Bruno Bet yagenze. Yagamba etabiri mutasobola kwa. Ate nga mpulidde wano ng'ayogera nga ye. Aya udebozo lidene naawe. Mpulyange ye. Mutwale lira mpulanga Bruno Bet. Musajja wati afayo naga yetabanja. Ate era bali bulungi n'omumbejja. Kati kiri ekivubuka kyali kigenda okukima ebintu bya Bruno. Kyagamba kiti. Tubera ku ndobeso bali. Endobeso ndosamulidde omukyala agambye talina muntu ate era teyeeguya. Kale simu yaffe ya WhatsApp tuyite ku noti 7552237963 anti abagenze okukima ebintu bya Bruno Bet bagenze ku boda yayambadde canvas. Kati nga bali mu motoka n'agamba banne nyambadde canvas lwa nsonga eri nsuubirayo emiwunyo. Naye Nakachwa abakazi kiki ekibadde kitya ebintu byemukola tebikwata. Nze nagamba mukunja enseno ogiraba nti omusajja bw'alikeera ku makya n'agamba nteredde n'omukazi agenda tera lwa nsonga. Abakazi ebintu bye bakola ku balala oluusi babasasulira basajja balala bye babakola. Tulina abakazi kutereera singa ffe twatereera. Abakazi basobola okutereera naye ate balina ebiwundu balina n'ate n'enkovu. Bagende mu ddwaliro ebiwundu lwaki? Waliwo ebiwundu ebitawona. Kati balina ekiwundu sigala n'ekiwundu kyatula kyo kireetebwa mukunja. Mukunja Nakachwa noti mwasize mutya ono Pafula ndi wano Matoga. Omusajja oyo omukazi amuvuyeeko addeyo ewaabwe bamuwe ebintu bye yatwala mu kukyala. Ge magezi gensobola omuwa omukazi muyaayu nsigadde Pafula ndi wano Matoga. Olaba nange mukunja abakazi abalwala ki lwaki abakazi tusuusizza okubba nga abakazi tweberere n'abakazi tubba ne tususa ne twaliko kati bambi musajja watiira ne mukunja mwebale kuweereza sikagenze bamafa kati wano emutungo
BTFM webale nnyo Dazi wa Bashiri Misa Kigatwa BTFM banange endobe safe naye omwami amagezi gemuwa bannange togenda kuwemuka eri mukazi mwesonyiwe obuntu bwe baalya bubamale ekyo mukireke tobangayo kulumba ku buko bannange kuwemuka naye maama naye agende bakisussa webale nnyo bali kutuweereza yinza Fiona Fifi mami Trevor Nwane Masaka naye baba musajja wattu si mukazi mwesonyiwe n'onya mukazi mulala naye ate tulekere mutoddayo kubanja bintu manya wafiirwa n'onya mukazi mulala oyo mwesonyiwe oddayo kubanja bintu sigadde nze Fiona Fifi Masaka naye bakazi mukisussa bono beti agenda n'ebintu bye agenda bina akakazi kamanyira n'omumanyira nze mmajo wane najjana nkumbi nendobe zo njiwobereza akaba mu lusanja manyina namme abula banna omwana omuwala yogedde amazima naye omusajja kyabaakola akkirize banantu yenna avayo nakubuulira amazima kyekisinga okusinga okubeera munzikiza nga tomanyi kigenda mu maaso kati omusajja yenyina n'omuwaagwa baagala nyo badiyana na Nabale Dubai